Finally, Arthur Kayima mukwano empapula ze UK azifunye mbiina mu maaso awo ate tamala emirundi mukwano ebyokufa kwe nabyo mbiina Mary Bata munnaye Kemisero omusajja gwe yabba ate mulowooza ye tebamubyeko dda byo bintu si birungi munnaye maama wa Joe agaliwo mbu yafudde oluvannyuma lw'okulaba omwana we nga ali ebisiyaga ku live ya TikTok bannange nenga mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi mami ng'enkola yaffe mbasa vidiyo eno mugimpeereka like era neesaa mukwano gwe wenna atanaba kusubscribe wano ku Subuya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo siikuliise nkutandise ne bana ababiri abaali ab'omukwano Kemisera naani Kemisera ne Mary Bata munnaye Mary Bata yayamba Kemisera mu kiseera kye yalimu ekibi ennyo munnange ye ekifo ky'okumwebaza yabba musajja we ate yali akola ki yali abalabirira naye munnaye agali mu nkubo nga bwe bateerako ka vidiyo ng'omusajja naye Kemisera baamubyeko dda kampoyo ka vidiyo tweyongere. Mwe baana mmwe mujjukira nti Kemisera yabba ba Mary Bata munnange mbu Kemisera naye omusajja bamubyeko wesu yabba wa munne waneeno munne yamuyamba n'amuyola n'amugye wabi kyokka naye kati omusajja bamubyeko abasajja nabo balinga mbuzi ayagala yatwala osika kukutunga mbwa oyo musajja nabakyoyo gwe babba we batyo kati Kemisera kyokka ali lubuto agenda kuddamu abeere single mother for the second time, 2 baby daddies with 2 children. Olemwa n'abasajja byebyo nga namwe mbyewuliddeko munnange kya bulijjo ekibbe tekikola kyekibbe tekyala yamubba ewamune n'amuremesa munnange essanyu liri yamusangamu naye naye mukwano wenjogera gaakaaba gakumba saawa zino Kemisera ate bebiri ku sayidi ezo era mu kaseera kano nzikiriza ate nkwolekeze ewa Arthur Kayima bannange ye ate wa Mary Bata kw'otali ne Kemisera nga nkugyeyo bwentyo nkuvuze butereevu paka watamala emirundi munnange olunaku lw'ejjo amawulire gaasibye gayitingana nti omusajja yavaayo n'akawaŋŋamula n'antatya kugamba buli omu gw'akyasinze okwewuunya mu nsi tamala emirundi nti nno muki munnaye naye mulwadde oluvannyuma lw'okuvuma kabaka mbu kabaka afaanana bubi kabaka tategeerekeka wamma yayogera ebintu biki yayogera ebintu bingi naye nga bino ebintu yabyogerera ku interview ya Kasuku ukiwulidde ekintu ekyo munnaye kati olunaku lw'ejjo amawulire gaasibye gayitingana nti naye mulwadde muyiye munnaye yasekeera munne kati mukama naye akoze eki mukama naye amusasudde naye amuwadde obulwadde munnaye enyogero bajjukiza aga mawulire si matuufu omusajja tamala emirundi gyali mulamu era atemya bukofu bannange ate bibiri ku sayidi ezo ate era nzikiriza mukana akaseera nkutwale wa Arthur Kayima munnange ye essanyu limutta kyeyayagaliza embazi anti kibuyaga ye yasudde dda ye munnange Arthur Kayima kyeyagaliza embazi anti kibuyaga yasudde dda era nga zo amawulire agali mu nkuubo kigamba mbu zo munnange peepa z'empapula za UK yazifunye dda era ye takyali muntu w'e Uganda Uganda wo tugenda mulaba awako bulabi aze kutukyalirako aze kukola kintu byebyo munnange bannange ekisiraga kirina amaanyi n'emyezi ebiri tegiweze naye okuva lwe yavaayo n'agamba nti nze ndi muli wa bisiyaga nakinku ate sigenda gamba nti mbitandikidde eno wabula neyo nali Uganda nawo nali ndi muki nawo nali ndi muli waabyo mukwana empapula zo n'emyezi ebiri tegyaweze bannange ab'ebisiyaga era munnange agambye munnange nze neebaza nnyo mukama kugamba nga woolabawo naye ebintu byakoze eki ebintu byawandiise wabula alina kaagambye mbu ye talinga eno wansi mbu ye mukama omutwe gwe yamuwa gukozesa talinga bano abeetikka emigugu gy'emitwe emikalu kati simanyi oba abadde agamba Calvin Kayanja n'abalalawo abaamuvuma ng'avuddeyo n'ayatula nga waali ebisiyaga nze naawe simanyi nakumanya ate bibiri ku sayidi ya Arthur Kayima naye nga bambifo wano tumugamba munnaye kulika ezo empapula nga tezifunika bannaye ng'omala kwatula lakuba mama ozifunira mu kibi bannange ebisiyaga nawakubadde empapula naye maama bannange n'ekisiyaga nakyo akugamba ne woba nga okumyewo ne Uganda buli omu kugamba abeera takyakubalamu valiru abeera owaayi tetugenda biyingira nnyo munda naye ate nga bibiri ku sayidi eze ewa Arthur Kayima mukwano ye essanyu jjereere tadda Uganda wadde mwamuvuma mwakola ki naye nga ye ensonga gye yaliko yali agitegeeza era ng'agimanyi ate bibiri sayidi eze
ye ate era nga nkuzizaako eno ku bali b'ebisiyaga okuli mwana muwala Joey kw'otadde munne Nash bannaye ate bo banyiikidde okuweeriisa enkulu oba banyiikidde okugezaako okuttumula kino ekintu ky'ebisiyaga mu bantu. Munnange maaso awo nina ka vidiyo waliyo omusajja omu yavuddeyo n'agamba nti munnaye maama wa Joey mbu yafudde oluvannyuma lw'okulaba omwana we ng'akola ebintu ebitagasa ku live bino ebyebisiyaga nga bwe ngenda obatuusako ka vidiyo ako naye bambi nsaba mukwano gwe wenna atandika ku subscribe wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell gana amawulire osobole ogafuniranga mbude butereevu. Katusooke twolekere ka vidiyo ka maama wa Joey ate tweyongereyo n'amawulire. Eno vidiyo ngenda gikola nzijeko n'enkofiira leero. Eno vidiyo ngenda gikola nga siri mu nkofiira. Joey nakulabula nzize nkulabula mu vidiyo nyingi ne nkugamba ebintu by'oyingidde ebisiyaga togenda kufuna mirembe ne banno bangi bagenda vaayo bakaabe. Tosobola yingira mu bintu bya bisiyaga n'olowooza mbu gweka gwe kigenda okunyiga. Ekyo ekintu kisobola okunyiga okuva ku famire yo, maama wo, muganda wo n'abaana bo b'olizaala n'emikwano gyo gyonna. Abantu batandika okusosola, batandika okukuboola n'osigala ng'olina abo bokka, ng'olina akakundi k'abantu nga bana nga bw'olina mu bulamu bwonna kubanga teri mukwano gwo nga ayinza kwagala ng'oli musiyazi. Mikwano gyo gyonna gyakuvaako lwa kuyingira bisiyaga lwakuba abamu tebaagala kukugamba. Nze nkikugamba olaba nzijjako enkofiira nenzigala nawo omanya byenjogera bituufu. Twakugamba toyingira ebisiyaga kati otandise okugamba abantu mbu simanya Sefuko agaba ennamba ya maama wo, simanya mbu maama wo ne bamutiisatiisa. Kikyo kye wayagala era ky'ogenda okufuna. Nange Sefuko oba ogiina ennamba ya maama wa Joey gimpe. Olina omanya nti ekintu kye wayingira si kirungi. Bwe kiba nga kirungi lwaki bakubira maama wo okaabakaaba obuziga? Okimanyi bulungi ekintu kye wayingiramu si kirungi. Kati ogamba simanya nze ku maama wange ntabuka, nze ku maama wange nzita omuntu. Naffe ku bisiyaga tutabuka. Era ku bisiyaga naffe tutta omuntu. Temugenda tutiisatiisa wano muleete ebintu byammwe n'ako kabbaaka akawala sitera ko saagala nakwogerawo kuba naye kalina amannya amabi. Kalina amannyo wano. Kalya era wawona gwe n'oba musajja kubanga ne woba mukazi era oba mubi. Kekani ako kabbaake akakazi. Totutiisatiisa. Ne wonookaaba obuziga obuliwa obuziga bwonna obwaggoonya kye wayingira kyekyo otandise okifunamu mpola ate kitandika butandisi. Sefuko mbe ennamba ya maama wa Joey. Gimpe nange mukubire mubuuzeeko mugambe gyebaleko. Muwala wo alizaala owulirewo ekiruma ggwe mbwa ggwe ogenda kukaaba. Mwenna mulina okukaaba. Mulina okukaaba. Mpa n'enkofiira yange. Vidiyo ewedde era ngikoze siri mu nkofiira. Message ekutuukeko ndi muka. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasibye mukyabo Oluganda. Bannayigwanga muje bakadaama. Obanga okimanyi nga waggulirawo mu Equity Bank, mukwano mbadde nkusaba kebera ku kasente ko. Mbadde nkusaba muje sente ku Equity Bank, muje mu banka sente banaye munsonyi wesiri Muganda. Banaye muje sente mu banka banzibye emitwalo 8. Sooka okwetondera ba followers bange abandayikinga ba mikwano. I'm sorry mbadde nkyekubagiza. Banzibye sente, banzibye emitwalo 8 ne bandekerako emitwalo 13. Kale mwena mbadde mbasaba abagulawo Equity Bank bali kubbira ddala abaana. Ndina bannanga abalala be babbye banaye sirizeka siri bwomu. Mbadde mbasaba obanga waggulirawo mu Equity Bank kekadde baby jjayo sente zo nga tonnakaabanga ffe. Kyenkusaba jjayo sente zo mu Equity Bank.